Zeyi ne bwalivaayo n'agamba akaana ako kasajja ako kanta masikaagala siri mwabulira bade njaga kukikubuuza nti kati imagine president n'avaayo essaawa n'adda ku bbali nesigalako Bobi n'omuntu omulala era muyimbi munne era tomuwa nze singa abaddemu amagezi omuyimbi n'alimuwadde naye omuyimbi atalina magezi sisobola kumulonda bino ebintu si bya butayagaliza oba byakujerega oba ki naye tubeeremu n'amazima obukulembeze bulina ebintu bina ebisinga okubeera ebikulu omuntu byalina okuba nabyo olina okuba ow'amazima olina ekisooka kukkiriza mu Katonda ekyokubiri olina okuba ow'amazima ekyokusatu olina okubeera knowledgeable knowledgeable manyi kyekitegeeza okubanga olinamu ku magezi ku bintu by'ogendera then ekisembayo obeeko na experience akatono mu ebyo ebintu kale tujjaga nti olina nnyo experience kubanga kyogendera tokigenderangako naye obe nga wali otambuza ku lukiiko oba ku disitulikiti nga tulina naffe tujja ogamba atambuza Kyaddondo East kale anyway amuyimbi munera juzi mwa celebrating a birthday nogenda n'omukyalirako omukulu Chameleon kwezi wakiwulidde nti bamumye kaadi tewakiwulidde nakiwulira naye era yali akisuubira era nange nali nkisuubira wali okisuubira nti bagenda Jim Marwachi lwa nsonga nti ebyo biri logical and simple Bobi Wine tayinza kukkiriza Chameleon ajje afune kaadi ng'ate ye mu mutima gwakimanyi talirinnya mu State House kati bw'agira kaadi n'agiwa Chameleon by mistake abantu bwe balonda Chameleon kitegeeza Chameleon ye aba ayingidde ki office era office eyo aba agenda gikozesa ate ono aba talina ki Bobi aba talina office kati oli abaamulyako ki show bino ebintu bya show mwe mubitwala nga byabakulembeze bino bya show gwe kuoma akafaananyi nga Chameleon meya nga Bobi CM peace president si kintu ayinza okwogera Chameleon waali tasobola era Bobi okuma Kamili kaadi hajimumalo ekyo tajimumalo ebyo bibayembo simanyi biki Prudential gani nza konka babulidde okatubulidde naye nga ye Chameleon wa muwakalulu kubanga kati huyo naye azze osigadde bwogwa babiri bagenze mu bufuzi akatinze Chameleon ekizibu kyange kiri kimu yaliwo NRM n'ava mu NRM nandeka muki mu NRM era nze akalulu akange kagenda ku buli wa NRM okujjako omubbi omuntu yenna eyali akoze ebintu ebikyamu kubanga kyenjagala kati okugulawo olutalo mu NRM kwe kukuba abantu abakola ebintu ebikyamu mu NRM lwa nsonga nti pate ya NRM ekoze nnyo okutandika ogifumita ebise ebitakola ki ebitasaanidde mu time eno ate nga twolekera transition and that's when we need NRM to even be stronger. So we need people who work for people. We need people to wake up in the morning and berekereze bakolerere ki abantu tojja kusanga pate endala egenda kuzimbibwa ku musingi nga NRM kati ate lwaki oba destroying NRM. So talking about abantu abali mu NRM twalabye Jajja Bucha yavuddeyo wali eri n'asooka wamu n'enzo ziri eri zennyini omwami oyo nga tewa NRM ekintu kinene ekyogerako ki before we come to your caption where you went on social media n'ogamba nti Rocky wetaaga okumutwalako mu rehab katsoke twogere ku action ya Buchaman. Definitely ekikolwa kyali kibi naye nze ku party yange ngamba nti abantu bagenda wrong buli muntu yagenda wrong buli muntu teyayagala kulaba bino bulijjo mbyogerako ebyenjaga. It is as simple as that. There is a buyer and there is a seller. Omu mutunzi akyogedde omulala muguzi. So what do you expect? So agutegali na mawulire okujjako nti wejalifuukidde eggulire nti twalaba nti ne bwe mbanga muli mu situation eyo olina okuba n'omutima omukakamu n'olaba nti munaali ku kizibu n'otamuyisa bubi nnyo bw'otyo kale baali byekoze eyo naye ne batateeka ku kamera naye ng'era ne bwe bitaba ku kamera I think ekyo ekikolwa kikyamu era muto wange tannankubira simu naye bw'anankubira essimu era nja kimugamba. I got the opportunity to move to Budapest in Hungary, and I've taken the Open University.
ate tomudestroy nga bwoti okumumalamu nsa. Okay. Kakati we wachiteka ku social media ye Rocky yali has anyone contacted you or have you tried to contact them because what ugamba gamtwala mu rehab? Well, my offer was family we mukwata family ne muteka mu rehab nzinja kusasulayo ke emyezi egi esatu. But there's a lady who called me nangamba ba sister. Nga yagala kumanya ne mugamba nti mwe munakwata omwana mmwe ne mutwala mu rehab kubanze sigenda kufuuka mama oba taata wani wa Rocky. Bwe mumutuusaayo ate nga ne rehab ya kasente akatonotono abantu ke bakola ki ke basobola nja kusasula emyezi esatu. Okay. Talking about industry esawe no kubanga tulaba abayimbi abasinga bonna bagenze mu politics. Tutera fe tumanyi nti no gotukolera list buli almost buli mwaka. Ekintu kino kirabo kyakuba kati abayimbi bonna tubala bagenze mu politics. How are you rating the industry at the moment? Well, the industry is okay. We don't miss any one of the people who went. After all, they are useless in the music industry. They are useful to their families and their direction of politics. Okay. Music. I'll give you a good example. When did Bobi Wine ever step up in parliament? Nayogere chintu ekikwatagana ku bayimbi buchanga afuka MP. Tachogerangako. Kitegeza taina mugaseri kibayimbi. Katolu bwama muganda wange tunyumya manyi tuliba mukwala naye naika musabuleyo. No, tewaliyo kintu kyali kibaddeko nti oli awachi agiwinga. Tumulabe nti agiwinga kwa bajja kugamba ebyo tubikolerako eno manju biki. So kati tebagasa ffe musically bagasa politically to those who support them and to those who voted them. Yes. So gwenga kola list la tusubire nti list egenda ejjakufuluma bulungi nnyo because through thick and thin still people work hard. Okay. So there are people with good music right now playing abantu bayina zihiti nange ndi mu process releasing anakoze lumune A-pass kati ngenda kutayo olulala still the list will come out ne wena abako bantu banna ereja kufuluma. Okay. Atwawulira konti the comedians Alex Muhanji nawe bali bagezako kutuuza mugezeko kubeera nti no mumendinga relationship yo no mwami Bobi Wine. It is not true. It's not true. True. No. Kafananya ako kemanyike abantu ke bagezako kuletinga. Twesanga fembi tuli ku hoteli yemu. We had a meeting na ina meeting neba comedians nga tuliera ku bintu bya arts industry. Oli ina meetings za political. We amala. He is a friend to everyone. They are friends. Nebebuzako nebekubifana. Okay. That's it. Okay, banange omwami Bebe call big size amanyati ganeno gagenda ningakola bwegate nayenga Bebe call big size of course achakunyonyola ensonga eno nti kimu bibiri mubeerayo nga mubuze ebibuzo bingi nga taliko ku camera kakati tumulese kubanga politically yakugamba nti he's not so much into politics naye mugamba nakuzulo kyatukirirane muzeeye naye kale nga tumaliriza nze njagala nnyo okusooka okumanya akaviiri kaneno kaviiri karoni akavili kana akavili hapo akavili kabwe covid baddawo ngera akavili bakachimewaka aidola bikala ko you know family mama abana nakuzanyiramu rusi mutwe biyata nazanyiramu naye kano roni akakola ali awo roni this side you know I like promoting young people. Okay. So waliwo mvubuko ne yajja nayogera A to Z about that and nensirikane nga ono just ayogedde lwakuba yalabye nga promotinga ono omwana omuto because ono omwana omitaloni aina ayigiriza aina school. Okay. So aina abaana nga bibiri and they are all learning to do hair bichi kagacha omaika tfetroza nga bantu bakulu you give those people an offer. You promote them kubanga tebafuna easily sente za kubalanga kati twogera ko yoroni lwansonga nti tumutundayo because aina abaana b'abantu nga bibiri bayigiriza abasobola okuvaamu okuyita mu ye ne bafuka something. Okay, sigena kubeera nga atengenda nnyo eri ewo omwami oli eyavaayo okubeera nti nno agamba omwami ono kiriwe bati ne bwe bati oyo mundekere oyo mukulekere nga tumaliriza N.U.P n'ogiraba wa kubanga bannange yesu omuliro simanyi kiki kyemuliko mmwe. Well, okubulira amazima
n'ebibimba bikola kibika naye nze okusinzira ku nze one of the other reasons lwaki naddamu emabega nenzikakkana lwa nsonga nti yakka nnyo okusinzira ku bwe yali ekyokubiri nti nsobola okuteeringa nga N.U.P Jedda kasita nalaba nga abantu ab'amagezi abalina ensamu bya politics abaali bagenzeyo badduseeyo nemanya nti bangi nnyo nemanya nti kino kinawe kikoma naye at the same time si kibi I mean abavubuka abato be balina okudda mu bifo by'abantu abakulu anedda abo butamanya bwabwe na mululu mpisa mbi kumanyira kwagala kuyisa mu bantu bakulu maaso knowledge abantu abakulu gye balina mu Uganda twetaaga ogiyiga tuyina kukola nabo tuyige batuyigirize lwaki ebintu bitambula bwe bityo then obudde waffe bwe bunajja era nakayimbye mu lulimbo obudde waffe bwe bunajja naffe tukwatemu ng'ebintu tubikoze eki nga tubiyize naye okusinziira nga bwe ndaba ogwo muliro manyera kiringa bw'olubeera mu adolescence that's political adolescence and it's accepted kyovula nti muzee ebyo tabiriiko tabifaako as much as eno muyapinga Museveni oli ali eri setting amafuta kulaba nti economy etambula kulaba nti amalwaliro gatereera bye byaliko naye nga ffe wano tusobola okudda eno ne twesudiya beera naye Bebe obyogera omusajja ne bukeera ku mace bendera wuuyo n'agikwata nga yagikutte atunule emabega walaba ani amujja watudde nga n'ennaku tezinawera 30 wanje ebyo tebisoboka abaana olaba Uganda si eyo gye mulowooza kyeri that's why sometimes kinumanya okulaba nti Uganda abantu abamu balowooza Uganda ekoma Kampala. You need to travel this country so that you can know what Uganda is. Naye bwe munaabeesinga ku Kampala wano okukola judgment yammwe ne hope yammwe nga mugitadde Kampala wano, you're still bound to stay heartbroken. Naye okusinziira ku experience yange etambudde mu Uganda yonna n'ogenda all parts of the country, it is a different picture. And by the way, Bobi sisobola kugamba nti takoze bulungi. Akoze bulungi lwa nsonga nti tagenda kufanga mwavu okujjawo nga musiru ddala. Ffe twagalanya Abannayuganda okweyiiya yeeyiyiza ekintu kye nekikola ki nekitambula era basolooza era nze sikifaako era mwe abeekabyakabyambwe era abasaba ssente ebiki mwe mwaliyo ng'aziteekamu ssente za N.U.P kati anazza atya anazza n'amalusu mumuleka ali akantu ke waakaliiridde awo kubanga wasobola okuliira ate bamala okusaba ate akantu ate ogenda okuliira ate mbu vetting ate kakati Dr. Kizza Besigye yaliko ku TV n'abagamba nti kiba kirungi n'oyigira ku bantu abayise mu bintu. So okusinzira ku bintu bya N.U.P muleke mwana mulenzi Kyagulanyi akoleza aweza akasawo ke kubanga era tebujja kudda wala nga azze Gomba naye Gomba at least atekeyo akafulaati. Nze saagalira ddala muntu akitunulira mu ango nti Kyagulanyi teyalikoze kyakoze ng'ate alina okufunamu akasente munna Uganda. That's one of the fields that Muzeze ateka where people can become rich. That's okay. Now, since this is a democratic country, it is up to the people to choose the president. But make no mistake, okusinzira ku bavubuka line ze basimbi. Ndi musanyufu era kyovula nja kwongera okusirikamu ku bya politics lwa nsonga. Emyaka ena gye namala nga mbuulirira abavubuka nga mbagamba omuvubuka tabakyamya. Ansa yabadde mu line eza NRM zonna ezasinze mu bavubuka ne mu bantu abakulu. So awo ndi okay, Kyagulanyi asoloze. Okay. Atugenda kubeera nga ate tukubamu akapera kakayimba akapya of course. Kayimba ki? Akalulu mwongedde akalulu. Mwongedde akalulu. Nsikyayimba akapera naawe. Amaanyi gano ngenda bakolera ka performance kamu. Akakayimba ako kamu. Akamuzeeyi. Okay, ogenda kukola nkabawadde nga offer.
ogenda katukole kakolera spark ntegeke bulungi abazinyi ne buli kimu nga we bakola wano mu quarantine tukola akayimba ako kamu akayimba kamu bweka nga nkawadde spark tuweyanziza nnyo mukama waffe naye nga simbye bagita bategizo kapera abawagizi bange mwenna mwebale nnyo okuwagira Bebe Cool banaye beboogera abo mubiveeko omukadde tunyumya bulungi ku ssimu plan y'abayimbi weeri bulungi ne studio zizi n'ebbiri era ze twakola n'omukadde ne cameras banaye nabagambye abayimbi abayimbye ennyimba za NRM ng'oyagala kukola video naye ng'olina director nkuwa kamera ey'obwereere era mujje ne campaign ne bwezinaba ziwedde tusana tusigale nga tuyimba ebintu ebirungi ku Uganda tubi recording so njabbawa offer ya bwereere ng'olese political song eyogera on the positive side of the country positive side of Uganda eyogera ebirungi ku Uganda nkuwa kamera ya bwereere ayogera ebibi genda onoonye kamera wa stand tujja wange naye nga neyanziza nnyo mwebala okusumulula kati nsumuludde butaate ngenda kubayira ogambye nti badde mbuzeemu era okukkiriza okujja lwa nsonga nti kati essanyu nina lingi kubanga entematema nagitegedde president tagenda kuka wansi wa 79% okusinziira ku ntambula n'okulawuna kwendabye ati awo ne president waffe wa NRM aliddako ali safe bulungi so toyina kyongamba